Oh my God. Katuulize ku Bebe Cool otyo. Okutuukiriza ebintu ebyo ndowooza yali yeetaaga emyaka 6. President Museveni nga yeetaaga emyaka 6. Oyina kubeera ng'obwongo bwo bukola butya okeera ku makya n'oveno ganti bagira NRM. Komenti ngaawo ekibuuzo omuntu ateeka kubanga afaanana atya nkusaba no sokola kinga enono yakumanya nakutegera njagala owulirize oba Bebe Cool ono agamba nti mugezi abala bagamba obwongo bwe kati ono abuuza omuntu yeetaaga kubanga alya mmere ki okuwagira side eri Mordecai alina byasomeseza nkusaba owulizeemu kakuyiga nakumanya nakutegera kati nnyo kaweemu obudde Uganda okusobola okutuukiriza backbone ya economy ya Uganda okubanga ensendalizo so tujja gena maaso nga twongera okwennyonnyola kuba nange gana amagezi ngajje wano nange mbeera njagala nga bawe namwe mutandika okulowooza lwaki tulemeddeko ku mukadde naye ladies and gentlemen kambuuzeemuko ate kino kiretanga kujeregerera Bebe Cool byayogera abaalitegeeza kiki ekiri mu mutwe gwa Bebe Cool mumbuulireko Bebe Cool akimanyi nti Museveni bwe yali yakawamba obuyinza yatutegeeza nti ekizibu kya Africa bebakulembeze abalwa mu buyinza kyokka ye asuggestinga nti Museveni yandibadde abeera mu buyinza emyaka 6 oli yennyini akugambye ekyo kizibu kibi nnyo ate gwe kyogamba ky'oba okolera ddala. Oh God, I can't. Kiki ekiri ku Bebe Cool bane mutubuulire kiki ekiri ate batugamba tumugere egambo naye mutubuulire yeewulira byayogera Museveni yandibadde yeetaaga emyaka 6 ngani yafuna emyaka 6 mu bukulembeze n'atereeza eggwanga eryo. Oh my God, zino sente mutwe mubuyabuya oba byombi oba olumu neebuuze omuntu olina kubeera ng'olina bonnanfuusi ki like olina kubeera ng'otegeera otya. Let's be honest, obwongo bulina kubeeramu ki? Mukama Katonda singa tulaga obwongo bw'abantu abamu tosobola kuŋŋamba nti Uganda annual revenue yayo eri ku 30 trillions, roughly 31 trillions of 2024-2025, and we lose 10 trillions in corruption. Like eggwanga liyingiza trillions 3 but 10 trillions bazibba. Imagine having a business ngoyingiza million 3 million emune bagibba nosikaza million 2 oba yingiza emitwalo 3 omukozi nakubaka emitwalo 10 gwe can you still ososika ngo praise omukozi oyo njaga tubere ba mazima ososika ngo praise omukozi oyo ngoyingiza emitwalo 3 yena baka emitwalo 10 kati government ya Uganda tuyingiza trillions 3 ugo musolo gwe musasula bichichi ne musasula shegera ne babako trillion 10. It's a report ya bwenyi si ya kujingirira, it's theirs. Trillion 10, 10 trillions. Refinery baya wededa oyo refinery God refinery baya wededa engudo shega ovako only sente zibabbo bubbi mu mwaka zimaloba wa social services mwagala people but why baba a third of the annual revenue, baba a third of the annual revenue. Shares of totsigaza 2/3 alina zile ziko service provision zimaiza sasude mabanja kibatubanja konge etubanja gundi etubanja. We are cooked. Yo wangirindako nalabye ensawu ya sente ka million gye babadde baguguba nayo no muvubuka JB gwe sente mwezire mu Uganda bwezityo they can give only one person ekisawo nalabye kiripweyo nawulidde okunyolwa ku mutima nangamba naye Maria okusanyuka nga kamiliyoni afunye sikirinaako buzibu naye okukwata ebintu ebyo kamiliyoni n'obikwatira mu kamera nti obiweereza omuntu omulala nga Penge bwe yayogedde nti wamuweereza view once wakoze wrong move. By the way kati kamala okulabula ku bantu mwe abatuweereza ze view once
mukikola abantu abatalina simu bbiri. Nze immediately wenfuna message ngeri mu viewers nga sinabako gye bikola nsaka kweta simu yange yakubiri nyanteekako recording button mbi watching eno nkola ki recording so mwabawaza bi viewers ebyama byamu byonna biri recorded mulekerawo okwesiriwaza kubanga nabye eyo gundi era yaji recording ze kusimu ensawo ya sente Chameleone gye yabadde nayo ne mutabani we Jebbi tomanyi bameka bawagidde NRM ebbanga lyonna abatazifunangako nga tebaloota naziraba nga talootangako nakulabako yadde koota y'akaveera ako Jebbi kebadde akoze nkuvudde ne kubawagidde NRM era oli yeebuuza muna NRM nti Chameleone kyamaanyi ki kyagatta mu kibiina. But wait, zabadde ziva wa Museveni. Abala kye batakoze kye sinaako bukakafu. Anti kati abate tukitwalira ku gundi ku NRM. Kozi Chameleone enzo kuba ina deals ze yakubye biki. Yes. But okusinziira ekifaananyi kuranga kyo kuba na Uganda bali mu mbeera bana ndalo bwa ekifaananyi Chameleone kyatambuliramu essaawa zino nkyali mu mobilization yani ya president. Toyina ngeri gyokakasa abantu titezavuddewa. Wa mzee. Yes. Ekyo bakoze kikyamu nnyo. Naddala kumbeera eri mu ggwanga people are extremely poor. Yes. You people abantu baavu. Ebiseera ebisinga njagala Maliyo otunuulire nti ffefe nnyini aba NRM faba wa opposition y'ekyokukola. Ye namuwedde nga agamba nti Bobby mu mulondi wabawangula wangule naye yagambye agenda mukola ki muwamba mu wiiki emu. Oba ezo sente bamuwadde za kuwamba Bobby nga wangula. Tuve mu muzannyo gw'ekisiro ezo sente ziwamba gavumenti. Zabadde ntono. Kubanga bali bakoze byamancholo nabo bennyini ne bafuna entengereze nga bamaze okuwa ensalawo yaabwe ensala gye bakola nga 25 ne bagituulako ne batagita ndowooza nga beefumiitiriza n'ebino bye tukola ddala bye bisaanidde akakiiko k'ebyokulonda mwewuunyisa nnyo temuyinza kukola nsala ng'ensalawo yabyakulonda ng'okulonda mukumanyi nti kulina obudde bugere ne mugikola nga 25 ne mugifulumya oggiwagwe mugiwadde nga wayiseewo ebbanga eryenkanidde awo temuyinza gifulumya nga mwenda ng'obudde buyise kitegeeza waliwo ebikyamu bye muliko eyo bye mukola mwami byabakama weetereze tuzze wano banno bakuyamba abalamuzi bajjewo ebyo ebikyafu bye muzze nga mukola eyo mu electoral commission ku mwami wa Lukagga tusuubira nti kooti negenda kuwa obwenkanya mu budde amateeka bwe gagamba. In English, we petition the same courts that have made a ruling. Obwange obuvunanyizibwa bwange bwakuwa biragiro eri baloyazi bange era kye bakoze olwaleero nga bawakanya ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda kubanga nze nina obukakafu nasoma bulungi ate era nze nasoma era ntikirwa mwaka mujja so ebyamateeka bibakwasizza ekyange kyali kyabbawa bukakafu natula mu mpapula zange ne balaba nga bayingira mu kintu kyebasobola okuwangula tebaali kiyingiddemu singa abadde balaba nga ekisoboka kuwangula. In English, contesting as a member of parliament to represent the people of the East constituency, my law here is to give my lawyers directives to appeal, and this is what they have done. I'm very sure that in the courts of law we are going to get justice. The ruling of the Electoral Commission was illegal, was biased, but I'm very sure my lawyers wouldn't have intervened in something they are very sure that it's not winnable. So I'm very sure we are going to get justice from the High Court.